ntumbudde olwaleero nno njala tandika n'ekigula lugi nga bweri program bweri nkola yange ntandika n'ekigula lugi okubabuulira biki ebigenda maaso ne ndyoka ntuuka ku lujjuliro olutuufu okubajjulira oluwombo lwembandeese njala tandika bwenti nti embeera nga mugiraba bweri mu Uganda era bweri mu Buganda njala kusaba abantu bwenna mu Uganda mubeere beegendereza nnyo entambula yammwe ku mikolo kwe mugenda wajje mukyala na biki bye mulya ne bye munywa tukyabeetaaga nnyo mu nsi eno ate tukyabeetaaga nnyo mu nsi ensuubize nkimu kimanyirunye nti ensi gye tuyita Uganda tefunangako bukulembeze bwa mirembe mu myaka 5 n'omusobyo gye yakabeerawo obukulembeze buno bubadde bwakusika muguwa nakutta bantu kitutayagala awo nno wenja okwebaliza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ookubiri obubaka bwo bwatuwadde obw'amazaalibwa twasiimye nnyo twasiimidde ddala tojjanga okwo era obubaka twabutambuzza okubuunya Uganda yonna nga si Buganda yokka kubanga obubaka bwadde bwamuggundu nnyo nti obibuuzo bingi naye ebiddiwamu tulina bitono ntwagala okwebuuza abantu abatta Uganda nga tetwawuddemu nti baggwanga ki balya mmere ki era abantu bano abattibwa alipoota ngazo tezifuluma sebo Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo twasiimye obubaka bwo twabweyanzizza era bwatuuse ne mbusomyo tubuwulira yensonga lwaki naffe tugezaako nnyo okubuuza ebibuuzo abampembe abafuga eggwanga lino batubuulire lwaki bannayuganda battibwanga ebiyenje ng'ate bali kwaboobwe olwo singa babadde bagwira nga bali mu ggwanga erya Buganda bandibadde bakola ki Ssaabasajja twasiimye nnyo we bali nnyo balira ddala obubaka twabufunye era nno tujja otwala obuvunaanyizibwa okutegeeza abakulu abenkanamu mu ggwanga nti obubaka bwa Ssaabasajja nga mwabuulidde nammwe mulina omugaso gwe gumu ggwanga okubuuza ebibuuzo bye bimu era twagala nnyo okulaga obutali bumativu bwaffe eri bannaddiini abagufudde omugaano okwepokera omusimbi okuva mu gavumenti ya wakati nga bakungiriza n'okuba nti bakungiriza gavumenti y'omumpembe Yosero Tabasula mutano wa Kalekyezi ng'eri kumalawo abantu baffe so nga ate bo bali ku musimbi abapokera bali mu kulya njala okwebaza nnyo n'abantu abavuddeyo okulwanira eggwanga n'obuwangwa bwaffe bwa Uganda nti mu bali nnyo mubalire ddala bannayuganda mwenna nga sinatandika nno njala tandika bwenti nzize mbagamba lunye nti ekizibu kye tulina mu Uganda ne Buganda wamu kibayita ekizibu ky'ettaka era nekisanyizzaawo Obuganda okwagala obutuusa we buli ne wapone watuffe tuvuddeyo kula ntubulwanira okwogera ensonga zino tulina obuzibu nti abantu abatusenga abatuyingiramu nga olukokobe batufuukidde ekyambikwa olw'okuba nti ffe tukimanyi bw'ogatta emmandwa n'omugugu tosobola byetikka yensonga lwaki ffe tugezaako nnyo okumulisa abantu bantu bateeke mu ttaala musobola obbalabira we twogerera essaawa zino nzize lunye nga njogera ensonga zino nti Obuganda buli mu matigga n'Abaganda bali mu matigga ne bannayuganda olw'ensonga ezikwatagana n'ettaka nga bantu balowooza nsaaga naye ndowooza ekirungi mugenze mubiraba njagala muntaagingire omumpembe Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ne mumpembe munne eyita Kiwalebe Male wepo n'abantu bonna bali mu Buganda Land Board ekitongole ekyo nzize mbabuuza lunye ebibuuzo bino wammanga baani abali emabega okutunda ettaka lya Buganda odisaanyaawo n'okuba nti liteekebwako programu ezitamanyikiddwa nzize mbaleetere ebifaananyi ebimu ku ebyo ebiri ku ssaza ly'e Kasangati eryatundibwa ne liwambibwa Amajje g'omumpembe Yosero Tabasula mutano wa Kalekyezi ng'era nnakyengendo obbalaga ekyenjawulo olwaleero bano abaami batubuulire kuba kino kiggula lugi programu tennaba kino kiggula lugi ewe twogerera essaawa zino ettaka ly'Obwakabaka bwa Buganda erisangibwa ku ssaza e Kasangati nabagamba nti abampembe bano batunda ettaka ne baliguza gavumenti Yosero Tabasula mutano wa Kalekyezi ne beekwasa nti waliwo abantu Abaganda abalizimbako ebizimbe era mu bintu by'engendo obbalaga essaawa zino ebifaananyi y'enzimba egenda mu maaso naye nga Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo n'Abalangira n'Abambejja tomanyi kigenda mu maaso mu Bwakabaka essaawa zino ze zino zigalikooloka ezizimbiddwa ku ttaka eryo ery'e Kasangati ekisinga okwennyamiza bano abaami okumanya nti bayaayi ate tebakyaswala kino ekiwandiiko ekibeera ku site oba ku kifo wagenda okuzimbibwa kibeerako nannyini kampuni azimba abazimbi wepo n'abasasulira projekiti eyo ekyewuunyisa projekiti oba ekipande oba endagiriro eri ku kizimbe kino kisemaduuka esoma bweti esoma nti Obwakabaka bwa Buganda mu lunyaanyimbe negamba nti proposed construction of the Kasangati shopping mall era esoma bweti mugira bulungi nnyo kati wano wenneebuuliza era bulijjo kye mbabuuza Obwakabaka bwa Buganda tukimanyi bulungi nti Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo n'olukiiko lwe
be balina okutubuulira era n'okwanjulira Obuganda ebiki ebigenda maaso ku ttaka lya Buganda. Njala kubuuza abakiise mu lukiiko lwa Buganda. Ettaka ly'embuga y'e Kasangati lwayisibwa ettaka ly'embuga y'e Kasangati lyayisibwako mu biteeso ebyali mu kuteesebwa ebbanga gye bivuddeko okutundibwa okuzimbibwako simaduuka nga n'ekipande ekiriko kiraga nti Bwakabaka bwa Buganda kino kiswaza ate kyennyamiza okuba nti Omumpembe Kaloli Charles Peter wa Mayiga akozesa nnyo Obuganda n'empapula za Buganda okutunda ettaka ly'Obwakabaka n'okutulugunya Abaganda ku ttaka lyabwe. Kati nno bukyanga olya myungu ku luno buki walyambutanga twetaaga okumanya bino ebizimbe bizimbibwa ku ttaka lino batuga nti bya Mutaasa Kafeero Haji Mutaasa Kafeero naye nga ate tukimanyi bulungi nnyo bino ebizimbe bya Salimu Sale ne First Family bwe mwaguza ettaka. Kati bwe banga Buganda ye yazimbye mmolo zino nga Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka temumanyi abalangira n'Abambejja nga n'omukulu w'essaza eryo kennyini ayina okubuuza ebikolwa ku ttaka lino tamanyi baani baagula ttaka lino nadditwala gwe n'oteekako ekiwandiiko namuteeka nti Obwakabaka bwa Buganda kiba kitegeeza nga bwe njogera bulijjo nti okolera mu mannya ga Ssaabasajja Kabaka n'ebiwandiiko bya Buganda gw'okwetuusaako bwe yagala okutwala ettaka lya Buganda kiikyo ayogera omu amaga ekyo ekipande ekiraga project ebezimbibwa baani abagifandinga na project eriwo kiikyo mu kirabo ekiriko Obwakabaka bwa Buganda naye nga twagala kubuuza owessaza mwamula bulungi Katambya kakwatibwa nga ye mulugunya ku Amajje n'ettaka engeri gye litundiddwamu yandibadde nga si ye musaala okuba nti abuulira Obuganda n'okutegeeza Abaganda nti ebizimbe bino bizimbiddwa bya Bwakabaka. Kitegeeza Charles Peter Mayiga wasaanya obuyaaye bukuyitiridde naye bagamba okalyadda kaddadda envunyu ogiriira mu kati ka kabaala oba akatiko konna naye neekulinda mu ssanduuke wansi naye neekufenkenya nga teriiko wadde kwogenda kukubira nduulu nti woowe nga ate egenda kukulya ekutuuse weekwagala. Ekiggula luggi nno bwe kityo bwe kitambudde njagala kutandika akatambi kano mu butongole bwako nga bwe bikina okubeera. Nga bwe navaayo ewiiki ewedde ne neetuminkiriza kuba si gy'emirimu gyange nze mulimu ogwange gwa kutambuza bubaka ne mbutuusa eri abo abaagala obbawuliriza. Kitalo nnyo ekyokuviirwako Namasole jjajjaffe Saara Nattoolo eyaseerera ewiiki ewedde era n'aterekebwa. Naye okujogebwa kwenze mbagamba okuli mu Bwakabaka bwa Buganda naddala eri abaweereza Ssaabasajja be yakwasa obuvunaanyizibwa omulamulirako Obuganda bakifudde lunye okuswaza Obwakabaka n'okuswaza Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo nga bayisa olugaayu mu bitongole ebyateekebwawo n'emirandira gy'Obwakabaka egirina okutambulizwako ennono n'obuwangwa. Njala sooka kutwala okwemulugunya kwange eri abalangira abakozesebwa Omumpembe Kaloli Charles Peter wa Mayiga n'Omumpembe Yosero Tabayisirwa mutani wa Kaleekezi okulya mu Buganda olukwe gy'obeera nti omusajja ono mumanyi nnyo ng'ate ne beera lyakozesezzaako okuva mu myaka gy'ekinaana bonna yabatta balizira ku mwaso ng'ate bamutuusa waali. Ne neweewuunya omulangira yenna akolagana ne Museveni n'Omumbejja akolagana ne Museveni okulya mu Bwakabaka olukwe so ng'ate ye waakusigalawo ng'Omumpembe abinnyise mu nsuwa adduse kubanga obudde butuuse. Terwali olwo nno jjajjaffe Namasole Saara Nattoolo n'aseerera. Omukama ng'amuyise addeyo amuweereze ye nga bw'asiimye. Munnange ffenno tetwamanya nti waliwo obuzibu obuli mu kintu kino. Abagoberera ensonga zino era bazeetegereza tugenza okwetegereza nga n'okuseererako omugenzi ono ye ng'Omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga yakulabamu omukisa gwe tuyita zaabu. Era mu kujogoola Obwakabaka okubuteekayo bwabwagala kubanga ennaku zino yeeyita Kabaka w'Abaganda bw'aba ali mu State House ng'ali n'abampembe banne bakola emirimu gy'okusaanyawo Obuganda. Tukimanyi lunye nti Obuganda omuzungu Magulu Meru bwe yali ajja mu Buganda mu myaka emikadde nnyo gyesobola babuulira naye nga gyali gya mu 18 bagenda okujja mu Buganda obwaffe nga bulina enfuga etamanyi naye abo y'Abazungu gye baali balina. Nti okuva ku mutendera ogusooka waggulu mpaka ku muto waggulu obukulembeze bwaliwo nga buli omu awamu n'ekitiibwa era tutyo ne bwe bwatuuka eno waggulu mu lyo olulangira mwabeerangamu empagi luwaga ezaatuusanga n'okutambuza emirimu obutamenya Ssaabasajja Kabaka oba omulangira yenna abaalidde Namulondo. Kitya wabeerangawo olukiiko olw'Abambejja wabeerangawo olukiiko lw'Abazaana olukiiko lw'Abalangira n'enkiiko endala zonna nga zino zonna zaakulibwanga abakulu b'ebika wepo naawe bennyini abaali bamanyikiddwa mu mitendere gimu okuba nti gitambuza obukulembeze bw'Obwakabaka bwonna mu Buganda naddala okwaffe. Era ng'emikolo egisinga n'emirimu gyakolebwanga abantu abo nga Ssaabasajja teyeetaaga kubuuza nti kubanga buli omu yali amanyi emirimu gy'alina okukola. Ne bwe twogerera Omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga aswazizza Obuganda olw'okuba nti zino zonna enkiiko n'emitendera gy'obufuzi egiyitibwamu mu Bwakabaka yagisaanyawo n'agituulako
nga mukama we Yesu Endobesu mutano wa Kalikizi wakola okutuula ku bantu abayigirize abategeera ne yeeterawo abo abantu abasiimuuka dda abava ku layini ye ng'akola emirimu gye. Omwami ono yakola ekikolwa ekisinga okuba eky'obujuzi mu Buganda nga bwe nze mbagamba. Munnange ewiiki eyise emabega n'ennaku nga 2 eziyiseemu Obuganda bwafuna amawulire ag'ekinyi Kagobe. Jjajjaffe Namasole Saala Nattoolo bwe yaseerera ennaku 2 emabega ng'ebbaluwa y'omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga tennafuluma. Naye ekisinga okwennyamiza olw'okuba nti bano balina mission ey'okuswaza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda. Ono yasirikira ekyama teyategeeza mukama waffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II nti jjajjaawe eyamukolako emikolo ng'atuula ku Namulondo omugenzi kati Namasole Saala Nattoolo nti aseeredde. Kye yakola ekyalinga ekyokuswaza n'okulaga Ssaabasajja Kabaka okumulaga ekifaananyi ky'ekyamu mu bantu ye olw'okuba nti yali ategese emipiira egy'amasaza ga Buganda okugaggulawo yakwata oba yategeeza Ssaabasajja Kabaka nti emipiira gy'amasaza gyetaagibwa okuggulawo. Ssaabasajja nga mumanyi nti olw'okuba nti amanyi timetable ey'emirimu gy'alina okukola mu Buganda naddala egy'okuggulawo emipiira gy'ebika n'okulambula Obuganda, Ssaabasajja teyamanya kubanga Mayiga teyamubikira oba teyamutegeezaako nti jjajjaawe aseeredde. Mayiga kye yakola kwe kukwata naddira bampembe banne mu Buganda ne bategeka emikolo egy'okuggulawo emipiira gy'amasaza ga Buganda nga tebategeeza Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo nti jjajjaawe aseeredde. Ssaabasajja nga naye bw'atakola nsobi olw'okuba nti obuvunaanyizibwa bumanyi yayolekera mu kifo ewateekebwa emipiira gino n'agiggulawo mu butongole, naye ng'akimanyi Katikkiro Charles Peter Mayiga Wasaanya akimanyi bulungi nnyo nti jjajja wa Ssaabasajja Kabaka yali aseeredde n'atamugamba. Kino ekikulwa kiba kirabisa abalangira n'abambejja opo n'Abaganda okulaga nti Ssaabasajja yandibanga afa nnyo ku bintu ebitono okusinga ebintu ebingi n'obulombolombo neno obusangibwa mu Buganda. Kati nnyone yalategeeza Obuganda na mwenna abawulira ekikolwa ekyakolebwa Mayiga okuguzisawo Ssaabasajja Kabaka empiira gy'amasaza ng'akitegedde nti Namasole yaseeredde kyali kikolwa kya bunyoomi na kuswaza Bwakabaka na Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ali ku Namulondo alamula. Oluvannyuma nze nno nzijja n'enkola programu zange n'embikira Obuganda kubanga yali aganye okubikira Obuganda ng'ate Obuganda tukimanyi nti bulina TV bulina radio naye ko tekwayita kuwadde ekirango n'ekimu ekitegeeza Obuganda nti jjajjaffe Namasole Saala Nattoolo yaseeredde. Omwami ono olw'okuba nti ebintu bye abikola kifuula nnenge bwe yategeera nti amaze okuggulawo programu ye emipiira giteredde olwo nno lwatwala obuvunaanyizibwa okulaga oba okuwandiikira Obuganda nti jjajjaffe Namasole Saala Nattoolo aseeredde. Mu bbaluwa Namutaayika kiro kitwala omunaku gye yawandiika okwongera okuswaza Obwakabaka n'okuswaza Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo yawandiika ebbaluwa kiro kitwala omunaku. Bwe ngamba ebbaluwa kiro kitwala omunaku omumpemere gye yawandiika mu Buganda tukimanyi nti omulangira n'omumbejja asigaza ekitiibwa. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo asigaza ekitiibwa. Wepo n'ab'ebitiibwa bonna abalondeddwa baba batandika ebbaluwa nga bagiwandiika bateekako ebitiibwa byabwe. Kyovula ndabakulembeze bateekako nti oba honorable baani. Era ne mu Bwakabaka Namasole ekitiibwa kya Namasole kimusigalako ne bw'abanga aseeredde. Omwami ono olw'okuba nti ye mu kutyoboola talinaye mukwatira bendereweera yawandiika ebbaluwa eno ng'ategeeza Obuganda okuseerera kwa Namasole Saala Nattoolo yagiwandiika bw'ati mumpulirize bulungi nnyo. Ebbaluwa eno yawandiikibwa bw'eti ng'era eriko ebyapa ebituufu ebya Buganda lwakuba nti yali mu kkala nzirugavu esoma bw'eti Obwakabaka bwa Buganda mu Lunyaanyimbe Buganda Kingdom w'ofiisi y'Obwakatikkiro, the office of the Katikkiro, the Prime Minister. Reference number oba ekiwandiiko olupapula luno lwavudde ebeerako waggulu. Omwezi gwali gwa 12 ennaku z'omwezi 14 omwaka 2020. Yagiwandiika bw'ati. Ab'ennyumba y'omugenzi Saala Nattoolo eyo y'ensobi esooka okukolebwa. Katikkiro Charles Peter Mayiga Wasaanya njala kutegeeza newankubadde ffe tukutegeeza lunye nti ekyokubeera Katikkiro tekikufuula mulangira tekikufuula mumbejja era ojja sigala ng'oli mukopi nganze kamwa koogera kuba nze ndi mukopi Ssewakala kuba bajjajjange baweereza mu Buganda n'okutuusa olwale bakyaweereza naye okuwandiika n'ogamba nti ab'ennyumba y'omugenzi Saala Nattoolo emakindi erukuli ng'olinga ebbaluwa agiwandiikidde akati akaggala oluggi ekyo kimenya amateeka n'obulombolombo bwa Buganda. Kino badde nzija nkinnyonnyola lunywe nti omusajja Charles Peter Mayiga Wasaanya y'omu
ku bantu abatwetyebekamu ne batuyingiramu nga batulowooza nti Baganda nga si Baganda. Ebikolwa byakoze eri Buganda biraga butereevu nnyo nti omwami ono si Muganda. Y'ensonga lwaki n'obuvubo n'obuddo butankalibwa nga nabagamba. Namasole yenna bw'aba aseeredde asigaza ekitiibwa kye. Kati gwe wano bw'owandiika ebbaluwa ng'owandiikira ab'ennyumba y'omugenzi ne weerabira ekitiibwa kya Namasole, jjajja wa Buganda, jjajja wa Ssaabasajja Kabaka, Mbagunyolodde mu tuntu atudde ku Namulongo, kiba kitegeeza nti olwedde weeyedde amanda mu mbugo nga tewali wadde akutegedde nti wageyeemu. Emba kindi lukuli. Ngenze maaso. Wano n'okamalamu bumazi, tewajooga wamegga bumezi, okufa kwa Natoolo. Newankubadde mulina obukyayi obwenkomeredde. Kaloli wasanya Charles Peter Mayiga ku mpapula zo zibakuwandiikira okuyita ku mikolo gyogera n'okunywa gyogera n'onywa n'ogangayira n'otandika okwogera oludikya ku mikolo egimu. Teri muntu yali akuwandiikidde ebbaluwa n'ateeka kuwa kitiibwa. Ow'ekitiibwa kitegeeza ye ttayito yo nga ggwe omuntu. N'olw'ensonga eno mu bbaluwa eno gw'okuwandika n'ogamba nti Natoolo nga totaddeeko kitiibwa kya Namasole, jjajja wa Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo, oba oti obodde n'okumegga n'okola ki? N'omegga. N'ogenda mu maaso n'ogamba bw'oti, mbalamusizza nnyo era mbeebaza emirimu egy'enjawulo gye mutuusaako engalo. Kati kankubuuze mukama waffe, otandika otya okwebaza abafamire ya jjajjaffe Namasole Natoolo eyaseerera mu bbaluwa eno, so nga ate ebbaluwa yali erina kulambulula okunyolwa eri famire n'obwakabaka bwa Buganda engeri jjajjaffe oba jjajja wa Kabaka Namasole Sarah Natoolo gy'aseereddemu. N'ogenda mu maaso n'ogamba tuwulidde okufa kwa era sitiiru n'okola ensobi n'omuyita Sarah Natoolo ne weerabira ekitiibwa kye eky'obwa Namasole. Nti tuwulidde okufa kwa Sarah Natoolo n'okunyolwa kungi kitalo nnyo ddala. Wabula waliwo ensonga ez'obusika ezirina okutereezebwamu. Ku lw'obwa Namasole bwa Ssaabasajja Kabaka, ku bwa Namasole bwa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Owulira? N'olw'ensonga eyo omugenzi n'otamuwa kitiibwa kye n'oteekawo Sarah Natoolo alina okuterekebwa ku bijja by'abajjajjaabe ku butaka so si Lusaka. Kati mukulu, njagala leero nkusomese, sigenda video girwako, just nzize kusomesa otegeere kye balita obuvunaanyizibwa n'okutegeera emitendera emituufu mwolina okulambulira ng'ensonga zino batozitegeera kwata ddamulo ogizze ewa mukama we yagikuwa, oba yita olukiiko lw'abalangira n'abambejja, oyita olukiiko lwa Buganda okwata eddamula ya Buganda ogizzeeyo. Tukooye okumanyira Obuganda n'okuswaza Obuganda. Mukowe kimwosinzira ggwe okugamba nti Namasole wa Buganda eyakola emikolo ku Ssaabasajja Kabaka nti talina kuziikibwa mu Lusaka, atwalibwe aziikibwe ku kijja ky'abajjajjaabe. Gwe ngaani? Era n'ogenda n'ogamba nti ensonga eno nkulu nnyo era musaana mugigoberere. Wano n'ossaako Ssaabasajja Kabaka awangaale. N'osayininga Charles Peter Mayiga. Wano wengenda okusomeseza olwaleero mu bigambo bitali bingi nnyo otegeere ensonga eno lwaki muloddokayi weefudde ekizibu mu Buganda ng'ate okimanyi bulungi nnyo. Nga sinnagenda kusomesa njala kutegeeza. Obuganda bwateekebwawo nga bulina emitendera emituufu egirina okuyitamu okwebuuzibwa bwani abakwasibwa ensonga zino. Newankubadde wakwasibwa ddamula okulamulyako Ssaabasajja Kabaka Obuganda, waliwo abantu bennakugamba nti bano babagenda okulaba Ssaabasajja tebeetaaga kubuuza. Ate baliko obulombolombo neno nga tebakwetaaga kubuuza wadde okwebuuzako bagenda okukola emikolo gino. Abantu bano bonna wabatuulako n'obajja mu bukulembeze bwabwe n'okola ebibyo. Y'ensonga lwaki okola ensobi zino. Kati njala kutegeeza mukama wange.
bobanga wawandiise ebbaluwa eno namutayiika n'owa n'ekiragiro nti Namasole Saala Nattoolo eyaseeredde tagenda kuziikibwa mu Lusaka atwalibwe ku bijja by'abajjajjaabe ng'ate bw'obanga olina emyaka 5 plus wassanya Kalulu Charles Peter Mayiga nga ddamula yakuweebwa Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo essaawa zino ng'ono yamukolako emikolo egy'obwa Namasole ng'atikkibwa e Naggalabi Buddo mu mwaka gwa 1993 kiba kitegeeza nti owakanya obukulembeze bwa mukamaawo Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo atudde ku Namulondo kubanga ono yamukolako emikolo egy'okumutuuza ku Namulondo kati gwe bw'owandiika ebbaluwa eno ng'ojja obuyinza n'ekitiibwa ku Namasole ono kiba kitegeeza ne Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo oba omuti obodde n'okumulaga nti naye ku Namulondo kwali si kwateekeddwa okubaako olw'ensonga nti kiba kiraga bw'ogamba Namasole si mutuufu ng'ate yakola emikolo ku Ssaabasajja obanga ng'ati yakukwasa ddamula si mutuufu ate naawe kiba kitegeeza ofiisi gy'olimu bwakatikkiro naawe toteekeddwa kubeeramu kubanga neyakwasa ddamula bw'oyogera mu kkobe lino ekkobe lino bw'olyogeramu obanga agamba nti Namasole wa Buganda jjajjaffe Saala Nattoolo yaseeredde eyakola emikolo ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II omukolako emikolo kutula ku Namulondo ate olwamala tutula ku Namulondo n'alonda bakatikkira abawerako ne bajja basaavinga Obuganda gwasembye essaawa zino atuliisa akakanja n'owandiika ebbaluwa namutayika eno kiro kitwala omunaku gwe owandiika ebbaluwa eno nga tokimanyi egenda kuzaalira ebitukula nga Makayi yazaalira ku kikuttale bw'owandiika ebbaluwa eno n'omalamu ekitiibwa kya Namasole kiba kitegeeza emikolo gye bakola ku Ssaabasajja Kabaka tegyali mituufu era obanga ategeeza ne Ssaabasajja Kabaka ku Namulondo kwali aliko mu bukyamu kituzaawa naawe kennyini Mayiga wassanya kalooli ku ofiisi gy'olimu nayo ebalankyamu tokira nti woba weekubye eggoolo so nno olina okutereeza ebintu bino kubanga ekintu ky'otamanyi weebuzenga ku bantu abakulu abakusookawo okusinga okukola ensobi n'okwerabisa nti toli Muganda okusinga okukola ensobi n'okwerabisa nti Obuganda buli matigga ng'ate ofuba nnyo okulaba nti ozibira ebituli byonna gwe kennyini byomaze okuba mu Bwakabaka bwa Buganda kati njala kutegeeza nga ne Nabugisi Mufungize nsaba oddemu okole ebbaluwa ey'okwetondera Ssaabasajja Kabaka Obuganda abalangira n'abambejja ng'omenyawo bino byonna bye wawandiise mu kino kiri tutwala omunaku ne eri Abaganda bonna nkiddamu ebbaluwa eno nga bwe ngisomye n'otwala n'obuvunaanyizibwa obutabikira Ssaabasajja Kabaka nti jjajjaawe Namasole Saala Nattoolo yaseeredde n'olyoka owandiika ebbaluwa eno yokka ebbaluwa ne mba ngikozeko puroguramu namba esobola okukubisa emiggo kuba mu Buganda buli obwaffe obwedde obukadde obutale bwa .com Mayiga essaawa zino wandibadde oli mu kooti masho wandibadde oli mu kooti masho ey'Obwakabaka bwa Buganda nga gweyo baavuunise dda kubanga kino ekiwandiiko ky'owandiise kityoboola Obwakabaka kityoboola Kabaka kityoboola Abaganda abalangira n'abambejja nga bwe nkikunnyonnyodde naye olw'okuba nti mulina ensonga ezammwe ezabaleeta mu Buganda njala kusaba nga nenda Bugisi Mufungize omenyewo ebbaluwa eno ng'obudde bukyali sina kindi owandiika ebbaluwa nga weetondera Mukama wo Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja Obuganda bwonna n'abasajja abafuzi bonna abali mu bitongole by'Abakabaka ng'obyetondera ensobi gye wakoze bwe kiba si kyekyo Mayiga eyakwawula esiridde kino tekigenda kukomaana olwaleero nkubuulira kino kye wakoze tekigenda gwoyinza okulwazi tuwandiise ebbaluwa bino kituli kitwala mukana bye wawandiise genda ebbaluwa gye wawandiise egenda kukuzaalira leenya gwoyinza okoza mbu tetutegeera ensonga zino tuzimanyi tuzeetoolodde nenjala kugamba either wandiika ebbaluwa weetondere Mukamaawo Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo weetondere Obuganda weetondere olulyo olulangira weetondere famire ya jjajjaffe Namasole Saala Nattoolo eyaseeredde n'aziikibwa okumutyoboola omumalamu ekitiibwa n'okuyisa olugaayo mu Buganda n'Abaganda eri n'abasajja bakulu abenkanamu mu Buganda ekyo bw'otaakikole Mayiga wassaanya kalooli oyolekedde akaseera akazibu ennyo mu Bwakabaka bwa Buganda kuba eno ebbaluwa teddizibwayo ebbaluwa ekyaliyo ngenze mu maaso kati nga bwe nagambye nti ngenda kusomesa olwaleero otegeere n'Obuganda butegeere nti ebintu by'okola byonna oba wagwa mbigwe oba wava mu ggulu n'ogwa ng'amayinja g'ebizungirizi njala kutegeeza enteekateeka entuufu oba emitendera emituufu gye wandibadde oyitamu okutegeeza Obuganda n'abaani abalina okukola emikolo gino bye wagobedda n'abamu tokyagala boogera ku mikolo ntandise bwe nti
Munkola entuufu mu Buganda waliwo abantu abatambulirwako ensonga singa wabaawo ekikyamu kyonna ekiba kigudde mu Bwakabaka naddala mu bitongole ebimu. Kati nga jjajjaffe Namasole Sarah Nattolo bwe yaseeredde n'afa, waliwo abataka abalina okukola emikolo gino gye balwa. Mu kusookera ddala gwe ng'omuntu before oba nga tonnawandiika bbaluwa eno namutaayika walina okutegeeza Ssaabasajja Kabaka ku kiki ekituuse ku jjajjaawe. Tewakikola. Walina okutegeeza jjajjaffe Omutaka Kasujjulubi nga tewakikola. Walina okutegeeza Omutaka Mutasingwa tewakikola. Omutaka Mutasingwa yew'ekika ky'embwa yategeeza Kasujjulubinga n'ategeeza jjajjaffe Namuguzi. Kasujjulubinga akwasa Namuguzi obanga sinnatuuka eyo kansooke nkubuulire amakulu agali mu kintu kino, kansooke nsimbe wakati kano. Bw'omala okutegeeza Ssaabasajja nti jjajjaawe Namasole Sarah Nattolo yaseeredde, okumanya musajja gw'oswaza tolinayo kukwatira bendeweera, bw'ogamba nti wawandiika ebbaluwa kiro kitwala omunaku n'otategeeza mukamaawo Ssaabasajja Kabaka nti jjajjaawe Namasole Sarah Nattolo yaseeredde, kikakata ku ggwe okutegeeza mukamaawo oba Ssaabasajja Kabaka mukama waffe ffenna alina obulombolombo n'ennono bw'alina okutuukiriza. Njala tegeeza Obuganda nti Mayiga mu kujooga asula mpigi wataweeta mpisi kundi. Takimanyi nti n'obutabikira Ssaabasajja Kabaka alina obulombolombo n'ennono bwe yasse Ssaabasajja Kabaka bw'alina okutuukiriza okuteeka mu nkola jjajjaawe Namasole Sarah Nattolo okuterekebwa nga ye alina emikolo gy'alina okukola. Tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka tagenda mu kuziika kubanga bulombolombo n'ennono temukkiriza. Naye jjajjaawe Namasole bw'aba aseeredde, Ssaabasajja alina emikolo gy'akola. Emikolo gy'akola gye giruwa? Ssaabasajja Kabaka bwe bamala omutegeeza ku kuseerera kwa jjajjaawe, atwala obuvunaanyizibwa n'obulombolombo n'ennono n'akwata ebintu by'alina okukwata obbiwa abantu abatongole abalina obbikwasa ogenda okukola emikolo egy'okutereka jjajjaawe gye giruwa. Ssaabasajja Kabaka bw'amala okutegeezebwa ku kuseerera kwa jjajjaawe, agenda n'akwata ente emu ennyana egenda okukozesebwa mu kutereka Namasole, n'akwata embuzi 9 eziriibwa mu lumbe, lwa jjajjaawe Sarah n'akwata embuzi 9 zaakwata eziriibwa mu lumbe olwa Namasole jjajjaawe Sarah Nattolo eyaseeredde. Bw'ava ku ekyo Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo era alina okukwata embugo 9 n'aziwaayo ezigenda okukozesebwa mu kutereka jjajjaawe Namasole Sarah Nattolo. Okwo ne kwegattibwako olubugo lumu oluva mu famire ya Namasole Sarah Nattolo eyaseeredde, z'embugo 10 ezikozesebwa mu buwangwa okutereka jjajja wa Ssaabasajja Kabaka Sarah Nattolo eyaseeredde. Ebintu bino byonna njala kubuuza Kaloli Charles Peter Mayiga Wassaanya byakoleddwa. Ssaabasajja Kabaka obulombolombo buno yabutuukiriza. Olyoka owandiika ebbaluwa namutaayiika kiro kitwala omunaku ogiweeyo. Kiba kitegeeza nti Ssaabasajja omukozesa ensobi. Abataka balina okutegeeza Ssaabasajja wabayimiriza tokyabakkiriza kutuuka wa Ssaabasajja. Ekibuuzo kiri nti oli musajja Muganda, oyagala Obuganda, oba gwe olina by'oyisaawo ng'omuntu bw'anaabeera nti mukozi wa waka naye nga ye amanyi nti alina ewaabwe okubeera. Kaloli Charles Peter Mayiga, obulombolombo n'ennono buno bwonna Ssaabasajja Kabaka teyabukoze. Kitegeeza waswaziza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda wabuswaziza. Abantu bano bonna bemmenyeeko tolina bbaluwa wabagambidde, tolina bubaka bwabasindikidde kujja kukola mukolo guno. Okujjako gwe kennyini okutandika okuleeta obuvuyo mu kuziika n'obukutereka kwa jjajjaffe Sarah, mu kuziika kwa jjajjaffe Namasole Sarah Nattolo
ng'owandiika ebbaluwa kiro kitwala omunaku n'okusindikayo amagye okukyankalanya okumanya musajja ggooli mubi obubi bwakusukka bukirako obw'endagamuntu y'akapere ono muzannyi wa komedi n'otuuka okutegeeza omumpembe Kakooza Mutale olw'okuba nti abadde alina akakwate ak'olusiddiiki ne jjajjaffe eyaseeredde Namasole Sala Natolo ne mukwatagana ne State House olw'okuba nti okimanyiko nti mukama Yosef Tabasira mutani wa Kalekyezi bwe yalinga ajja mu Buganda yagamba nti ne yeddira nti ate nga tukimanyirunye nti ne jjajjaffe eyaseeredde Namasole Sala Natolo abadde yeddira nti ne mukwatagana ne State House ne Yosef Tabasira mutani wa Kalekyezi n'omumpembe Kakooza Mutale mukukusse jjajjaffe mutwale muziike ku kikaache nga tete kiteekeddwa kubeerayo nga mutegese omukolo gw'obumbi n'obumbi bw'ensimbi muswaza nnyo basajja mu mwandibadde mwewumuzaako mu kino n'ensobi gye wakoze mulina empalana ezitakoma kubanga gwe empalana zo tuzimanyi tola n'osula mpigi ku bikondo mukulu mu bintu bye wakoze byonna ebyatabudde Obuganda mulimu kino wammanga kankinnyonnyola Obuganda butegeere kwe kuddira n'obuuka emitendera emituufu jjajjaffe Namasole Sala Natolo gy'adalina okuterekebwa gwe n'okola ebintu ebibyo kati ngenda tandika bwenti obulombolombo Ssaabasajja bwe yadalina okutuukirizibwa bwe yadalina okutuukiriza mu kuziika jjajje tebwakozeseddwa tebwakoleddwa okitegeeza wamuswazizza completely eyo nno yabadde ensobi Ssaabasajja bw'abanga amaze okuwaayo ebintu bino omutaka Namuguzi Ssebuganda omutaka Kijje ow'empeewo n'omutaka muzzukulu wa Namuguzi Ssebuganda ow'essiga lye Wampona ye kennyini alungamya emikolo gyonna egigenda okukolebwa mu kutereka Namasole omutaka jjajjange Mazige ow'ekika akulira ekika ky'empindi yakeera okulaba ebiri mu Lusaka era yabeera n'ab'ekika kya jjajjaffe Namasole Sala Natolo eyaseeredde olw'okuba nti abantu bano bonna tokyabalamu kaabuntu era ku mikolo gino gyonna abamu tebaategeezeddwa era tebaabaddewo kubanga mu kiseera kye kimu ofiisi eno oba obusika buno bulina okugenda mu maaso nga bukoleddwako obulombolombo n'ennono era gwe mu kukukuta ng'oyagala okuddusa oba okkweka Namasole ono aterekebwe ng'ogiwadde osuubira gye mwagala okukolera emikolo gyammwe egy'ekiyaaye bano bonna tewabategeezezzaako omutaka Mazige nga bategeezezza yakeera okulaba ebiri mu Lusaka era yabeera n'ab'ekika kya Namasole n'akwasibwa omusika kubayina okusumika omusika ono bamuteekeko n'omutaka Kijje olw'omugenzi olwo Mazige Mutumbi n'ayanjulira abalangira n'abambejja Namasole agenda okuddawo nga mukimanyi nti mu Buganda nti bwe tuba twabya ennyimbe bwe ziwera ssaawa ezo Mutumbi balina okufulumya olumbe mu kufulumya olumbe luno nno nga bwe kikolebwa eno ewaffe Mbakopi tekyawukana nnyo nakyabalangira n'abambejja naye kisobola okuba nti kya nnono nnyo wabeera emikolo egikolebwa nga tegifaanagana na gyaffe gy'Abakopi kati gino emikolo njala kubuuza Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga emikolo gino gyakoleddwa nga bwe gina okukolebwa nagyo tegyakoleddwa olw'ensonga nti abantu bano bonna wabagoba ng'ate emitinda gye balimu gy'emitendera emituufu gye balina okukola okulaba nti Obuganda bufuna omusika omupya oba Namasole omupya kati gwe olw'okuba mulina theory yammwe gye muwandiika n'okukola obuvuyo buno mu Bwakabaka wandibanga ebintu bino bikola n'akanyoomonyomo n'okuswaza Obwakabaka kati ntandise bwenti ebigendererwa byo ebyabadde mu kutyoboola jjajja wa Kabaka eyaseeredde Namasole Sala Natolo ebigendererwa byabadde bwe biti gwe kennyini tukimanyirunye nga tuzeeyo tukubye ebirowoozo byaffe mabega kye tuyita flashback tukimanyirunye nti
jjajjaffe Namasole Sara Natolo mukama kuwummuza emirembe yonna gy'oli tukimanyi nti gwe kannyini n'ekitongole eky'ebyettaka mu Buganda ekya Buganda Land Board mwali muyina enkaayana kasiggu ne Namasole ono yaseeredde ku nsonga z'ettaka mu Kyaggwe. Abajjukira obulungi njagala muzzeeyo obwongo okulwanagana okwali wakati w'omusajja mutabani wa Museveni gwe bayita Kibuule n'abatuuze b'ettaka n'abatuuze abali ku ttaka ly'obwa Namasole mu kitundu ekyo ekyatuusa n'omulamuzi eyali mbiseere byanoonyeza ku ttaka Catherine Mamugemeire okuyita aba Buganda Land Board n'ayita Minisita Kibuule mutabani wa Museveni ne bayita ne Namasole ono okulaba nti boogera ku nsonga z'ettaka zino. Ettaka eryo ennyirira ennyini Buganda Land Board kwerina empalana wakati wa Buganda Land Board okuli Omumpembe Kiwalabe Male Charles Peter Mayiga n'oyo omwami mutabani wa Museveni gwe bayita Kibuule okuba nti ettaka lino liryaviirako okuba nti Charles Peter Mayiga atandika okufuna obukubagano wakati w'omugenzi ekitongole kya Buganda Land Board n'abantu abaali basangibwa ku ttaka eryo. Era mwakiwulira bulungi Omumpembe yaga nti Namasole yaani ze mu Buganda Namasole simayo walonda mulonde biki ekyono kyanyiza Abaganda ekyaviirako Kibuule ebikaawa maka byazaalira ku ttale. Kati nno wano wava obuzibuzibu obusinga obungi nti n'omwami ono okutwala obukulukujjukujju okugamba nti jjajjaffe Namasole Sara Natolo bwe yaseera bamutwala bamuziike baleme muziika mu Lusaka nga waliwo obukuubagano obadde ku ttaka lino ery'emakindi lukuli. Jjajjaffe we yaseereredde nti ettaka lino Buganda Land Board ne Buganda Land Board ng'ekulwa Kyolabe Male nga Kyolabe Male akyalimu nakati abalimu Mampembe abalimu Wepo ne Katikkiro Charles Peter Mayiga babadde nga baateeka ku nninga jjajjaffe ono eyaseeredde jjajja wa Kabaka Namasole Sara Natolo kumuteeka ku nninga okuba nti asasula obusulu ku ttaka lino ate nga bo balina ekigendwa ekikutunda ettaka lino kubanga ettaka we liri wasava nnyo tiwakirako ennyama y'okubbango. Bano no batandika okuleeta olukuusi n'olusiddiiku okulaba nti balemesa okulaba nga balemesa jjajja wa Kabaka ono Namasole Sara Natolo yaseeredde okuba nti bamuziikawo okuba badde n'olukujjukujju olw'okutunda ettaka lino nga bo balyegwanyiza ng'era baali baliteekako dda abaguzi olw'okuba nti liri mu kitundu ekisava ng'ebbango ly'ente kubanga yali aguze ku bbango ly'ente ku nte ennyama ebeera nsava nnyo ebeerako masavu. Kati omwami ono olw'okuba nti badde bagulana ku ttaka ly'Ekyaggwe n'okuba nti n'ettaka we liri bo kennyini badde balyegwanyiza odditwa ensonga bate baagala muziikawo mu Lusaka luno bamutwale ewaabwe gye balina omukola ki omuziika. Sigenda nnyo mu buwonvu ku nsonga zino olw'ensonga nti ensonga zino mpanvu zijja kwetaaga akakiiko k'abalangira n'abambejja Wepo abataka ab'emituba n'abebika okuddamu okutuula okusomesa Omumpembe ono Kalo Charles Peter Mayiga okutereeza ensonga zino basina kindi okulirekulira nga n'obudde bukyali olw'ensonga nti ebintu bingi Mayiga byazaakola nga bimutyoboola ebintu bino nno biwanvu nnyo olw'ensonga nti bwe nnaatandika obibalambulira n'obibasomera biyinza obbaleetera okukyankalana mu bwongo olw'ensonga biwanvu ebyafaayo biwanvu nnyo byesaagala bateeramu nti kubanga biwanvu nnyo nti ye Kaloli wasanya byamanyi byanjawulo nnyo naffe ku bye tumanyi. Nenze njagadde bbagireko erimu nti Kaloli wasanya atandika atya okuyisa olugaayo mu Ssaabasajja Kabaka. Kaloli wasanya atandika atya okuyisa olugaayo mu mitendera gy'Obwakabaka gyonna egirina okukola emikolo naddala eri omulangira ng'aseeredde oba Namasole ng'aseeredde. Era otandika otya okuwakanya jjajja wa Buganda n'omuwakanya gwe ng'omuntu omukopi yawe obuvunaanyizibwa okulabirirako Ssaabasajja Obuganda. Kubanga tokimanyi gw'ogamba nti Namasole aliko si ye mutuufu oba eyaseeredde si ye mutuufu. Kani njala kubuuza Namasole mu 1993 bwe yakola ku mikolo bwe yakola emikolo egy'okuteeka Ssaabasajja ku Namulondo nga yakuwa Namulondo wandibadde towandika bbaluwa eno kubanga ye Namasole omutuufu aliwo olw'ensonga nti gwe Namasole gw'oyogerako yabinnyika mu nsuwa n'agenda n'afuna eddya. Kiba kitegeeza nti Namasole yenna kasita ava mu Lusaka n'afumbirwa kitegeeza obuvunaanyizibwa abo bayambudde ebitundu 100 ku 100 waba walina okuteekebwawo omusika agenda omuddira mu mugere atambuze emirimu gya Buganda. Bwe kitondo bwe kyali nti gwe Namasole gw'ogamba abantu nti ye mutuufu obuvunaanyizibwa yabunnyika mu nsuwa n'atambula n'agenda n'abeera mu ddya eddala ekyo mu buwangwa nneno tekikkirizibwa era balina kusikiza muntu mulala eyatija mu bigere bya Namasole oyo era y'omugenzi eyaseeredde yawummudde. Kati gwe ekikunaawuusa ojja otandika okubuusabuusa obulombolombo n'ennono na biki ebyasangibwawo kiba kitegeeza nti olina okwezuula ng'obudde bukyali. Owulira bulungi nnyo. Kati gwe ddayo weebuuze ku basajja abakulu mu Bwakabaka bwa Buganda
Dawebuze ku bakyala, dawebuze ku bantu abakulu mu Buganda. N'abakyala Irene, Drusilla Namaganda ekikolwa kye yakola. Bwe yamala okukola ekikolwa ekyo kiki ekyaddako. Mbagambe sigenda kulambula nsonga eno. Gwe njagadde kutegeeza Kaloli Wasanya Mayiga. Gwe ddayo obuuze ku bantu abakulu abali mu Buganda. N'abakyala Irene, dawebuze ku bantu abakulu mu Buganda. Weebuuze ku n'abakyala kubago gogoyita Namasole. Omuntu yenna ayitibwa Namasole aba yakola emikolo nakkiriza okubeera ng'ali mu Lusaka okuweereza obwakabaka bwa Buganda. Gwono Namasole gw'ogamba obwakabaka n'ebigendererwa n'obuyinza obwamuwebwa yabusuulawo n'abinyika mu nsuwa n'agenda n'afumbirwa. Kyali kitegeeza nti walina okuddizibwawo omuntu omulala. Era omuntu eyaddizibwawo mu bigere ebyo ye mugenzi Namasole Saala Nattoolo eyaseeredde gwe gw'obuusabuusa. Kiba kitegeeza nti olina okuddeyo weekenneenye bulungi nnyo ebitabo n'abantu bakubuulire ensobi z'okola ez'omujjirana ng'ate toyagala kuwabula. N'olw'ensonga eyo mukulu weetereze ng'obudde bukyali. Nga tonnakola nsobi ndala. Sijja kulambulwa nnyo nsonga zino kubanga mpanvu. Njagadde kutegeeza ensobi ze wakoze ez'okuswaza kubanga kati nkutegeeza Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo wamuswazizza, Olulangira wamuswazizza, Obuganda wabuswazizza, ne kikulaga ne ofisi gy'otuddemu oli mu ofisi nkyamu. Gwe omulimu gw'okola gw'olina okumanya kutunda ttaka lya Buganda ddimalawo. Ekyokubiri gwe ky'omanya obulungi kukola system yemu eyamukama oyasooto basira mutanu mwakarekezi wabawo ekintu ekikutte ng'oteekawo emboozi ekyusa abantu obwongo n'okubabuzaabuza okuteeka ebintu byo kye tuyita diversion. Ennaku ezo mpawe kaaga bw'olabanga tukwase mu nsonga ezimu wasalawo n'oteekayo amasiro ng'olaga nti wawadde mu masiro okubuzaabuza abantu n'otandika okuteekayo emboozi zitakwatagana ku social media. Kino no tukumanyi mu mpapula ze wasoma ez'okubuzaabuza n'okubuzaabuza Obuganda naawe empapula ze wasoma ze zimu ezamukama Yosefatu Basirwa Mutanu wakalekeza okubuzaabuza abantu. Naye mu kino ffe tetugenda gendera ku mboozi zammwe, tujja kutegeeza ekigambo kye kimu. Abamanyi bakyaliwo, Obuganda bukyaliwo, empewo weeziri, ate njala okutegeeza nti Obuganda bwe buli bulibaawo mpaka dda. Okujjako kwebaza omulimu omunene gw'okoze okuba nti baga nti obusiru butta ate obusiru obuyonke busiiwa. Mukulu mu kutunda ettaka lya Buganda weerabidde nti Buganda bayagala ddogi gy'emyaka giziiseeko n'erema n'olwaleero egenda kubeerawo. Gwe kennyini ojja girekawo. Ne mwebale nnyo kutuzimbira ku ttaka ly'Obwakabaka. Mwebale nnyo n'okuba nti muli kulanyizza kubanga nakugamba lunye nti gwe ne bw'onootunda ettaka n'olimalawo n'osigaza eddala nga liri mu ttampeko. Nkulayira Obwakabaka buyina ebyapa byabyo byonna bijja kudda ate bijja kuzibwawo. Ekiku kyakusibye mu Bwakabaka kikyamanyikiddwa bulungi. Olina ebintu bitanawa Yosefatu Basirwa Mutanu wakalekezi. Bagamba ng'olubiri lw'Emmengo olwa Kabaka Mwanga, gamba nga amasiro g'Abassekabaka e Kasubi n'amataka amakamu gw'olindidde okuwaayo. Naye kino kyonna omala biseera byambula olw'ensonga obudde bwo busigadde mutini nnyo olw'ensonga okusinziira ku mboozi z'emmanyi n'ez'endaba ezigenda mu maaso. Mukulu wandibanga wooyiwadde amanda mu mbugo ng'olina binnyika mu nsuwa otera onoonye w'onoobeera ng'obudde bukyali. Kubanga ebintu bitandise okukola otandise okuyisa olugaayo mu Namasole Saala Nattoolo eyaseeredde. Ate ng'okimanyi bulungi oba baakubuzaabuza nti Namasole omujjufu amaze ku kiwu eky'obuweereza obwo emyaka 61 okuva Ssaabasajja Kabaka Mutebi owookubiri lwe yamusaba bakkojjaabe okumuwa obuvunaanyizibwa buno n'alekayo n'abaana be n'ajja abeera ku Namasole bw'aweereza emyaka 51 okuva lwe yakolebwako emikolo emitongole. Era n'agenda maaso n'akola emikolo emitongole egy'obwa Namasole ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri atudde ku Namulondo. Kyakoze bubi nnyo okuba nti Ssaabasajja Kabaka Mutebi teyatuukiriza bulombolombo buno ku jjajjaawe.
n'olw'ensonga eyo nze nganze omuntu atayagala ntalo nampalana ate nga nazo sizitya wanditutte obuvunaanyizibwa n'owandiika ebbaluwa ng'obudde bukyali gunsinze ali wa bitono wandika ebbaluwa weetondere mukama wo Ssaabasajja Kabaka ng'obudde bukyali era omulage bulungi mu bbaluwa eyo nti wakola ensobi n'omuguzisaawo emipiira ng'okimanyi nti jjajjawo yali aseeredde ennaku 2 emabega weetondere famire ya jjajjaffe Namasole Sala Nattoolo olw'obuvuyo bwe wamukozeeko wamukolako obuvuyo ng'akyali mulamu okutunda ettaka lye wamukolako obuvuyo ne mu kufa kwe ng'oyagala baleme muzika mu Lusaka ng'ate amateeka n'obulombolombo nene n'obulagira nti Namasole yenna abadde mu Lusaka olwo ng'aweereza Obuganda ng'atuukiriza emirimu gye gy'obwannamasole ne bw'aba aseeredde ayina kuwummuzibwa oba kuterekebwa mu Lusaka olwo kati gwe n'owandiika ebbaluwa okuswaza omugenzi wamuswaza akyali mulamu ne mu kufa omuswazizza olw'okuba mulina bye mwagala okutwala amataka gy'obeera nti gw'osukka fuuti 4 ku 6 era nkusekeredde musajja gwe wajja ngero olinga mukama Yesu tabasira mutano wakarekezi nga toyina kyolina ngero oli musiiwuufu nnyo ng'olinga essefuliya zino zifumbe kasole namawojjolo okutuuka olwaliro lwogaziwa mu busuuti buno bwabuliwo ebibanja n'otandika okukinambukira ku mukama wo n'obwakabaka n'ojjawo emitendera gyonna egy'obwakabaka bwe gyalimu okusaanya Obuganda weeyita ki Obuganda bunene nnyo kusinga ne famire yo naffe Obuganda butusinga nze kamwa koogera ali ku Buganda buno alejja bajjajjange baalejja mpaka olwala Buganda ebibadde nange nzize omuzzukulu ate ejja kujjayo omulala atamanyi nze wano mukoere wenjagala okubaliza baganda bange omuli muganda wange Nadduli senior n'omulangira Nakibinge mwebale nnyo mwebaliridde okuba nti mulambulira Obuganda ensonga zino newankubadde nti abantu abatufu bandibadde balambulira ensonga zino abamu ku bo baasirika oba bali mu kutya oba baalya oba simanyi ki kyabatuukako ne mmwe ababiri omulangira Nakibinge ne muganda wange Nadduli Junior mwebale nnyo emirimu gye mutuusaako engalo gye muweereza Obuganda newankubadde nti Obuganda tusukka mu bukadde obuwera 20 bwe tubanga abantu 3 tukyayogera ku nsonga zino ndowooza twandibadde tugenda mu maaso kuba tulambulira abantu batamanyi bulombolombo nennono babutegeere nze kisinga okunnuma ye muntu akweyita omusomi naye ng'ate n'obusomi bwe asula mu masabo asiba mu masabo omuntu agamba nti mukatu kyakwata sapule n'aginona okuva ku Mande mpaka ku Mande naye ng'osiba mu busabo obeera musajja mubi nnyo bw'oba okimanyi nti olusuku mw'ojja emmere olina oddukoola olina oddusalira olina okumanya emmere erimu eyengedde mugenda gikola mutya naye n'obanga olusuku lw'ojjamu emmere tolukoola tolusalira lonna luzise lujjudde amasanja ensolo ziri muli zirimu ebitooke byonna biweddewo ng'okyakalula amaaso ng'ente erinnya loole nkusaasidde Mayiga mu nsi muno ojja kubonaabona mu kkoweri erimu mukola emirimu gino egy'okusaanya Obuganda nga mwerimbise mu nteekateeka namutayiika ng'olina omukyala omumpembe Sala Kagere ne munne Agnes Naabaloga kyokka weewuunye omuntu omu ku balina okukola emikolo gino okutegeeza Ssaabasajja Kabaka n'okuba nti bakola emikolo gino mwe muli Lubuga wa Buganda omukyala yeyita Agnes Naabaloga sirowooza nti aliko n'akawu akampi wadde akamu tekaliiko kati gwe Lubuga otugasa mugaso ki era Ssaabasajja Kabaka omugasa mugaso ki kubanga Mayiga bwe yandiganye okubikira Obuganda ne Ssaabasajja gwe kennyini wandibadde otwala obuvunaanyizibwa n'obubikira abantu bekikwatako b'omanyi bw'oba bamanyi benjogedde wano era obulombolombo neno wandibadde obutuukiriza kubanga okimanyi lunye mukama wo taziika bamutegeezako butegeeza ku kuseerera kw'omulangira oba okuseerera kw'omumbejja oba okuseerera kwa Namasole bino byonna tebyakolebwa kitegeeza Obuganda buli mu matigga njala n'okutegeeza mu bbaluwa gy'oba okola weetondere Ssaabasajja Kabaka omubuulire ensobi zonna ze wakoze famire y'omugenzi Obuganda abalangira n'abambejja abasajja ba Kabaka eb'emituba ab'amasaza ab'obusolya ne bakatikkira baawumula obeetondere olw'ensonga nti obaswazizza nnyo nti abantu batandise okula nti ofiisi ya Wakatikkiro yafuuka y'abayaaye abadiringa mu kwagala okusaanya Obwakabaka kino nno kijja tujja enviri ku mutwe wano nno weekubira omulango gutakungula nga nsaba busabi bw'obanga oli eyo oli mulangira oli mumbejja nga baakwalula n'oweewa amanya g'ekirangira n'oweewa amanya g'ekimbejja ng'oli eweetuddeko
toyagala kumanya biki bifa mu Buganda. Obuganda obutuusa olwaleero bwetaaga okuyambibwa. Mukimanyi lunye nammwe mukoze research okunoonyereza ne mukimanya nti Obuganda buli mu matigga naye mwetuddeko. Abalangira n'abambejja mwenna gye muli. Ensonga zino zigenda mu maaso temula ati omusajja asusseewo walina okukoma. Abalangira n'abambejja. Mukimanyi lunye nti mu biwandiiko Mayiga bye yawandiika n'enzijja ezimu ez'abalangira n'abambejja zaggyibwa mu biwandiiko bye yakola byewa Mukama we Yesu tabasira mutano wa Karekezi. Mukimanyi bulungi nammwe amataka gammwe gonna gaatundibwa n'ebyapa ebyaweebwayo okuddizibwa mu Buganda byonna Mayiga ne banne babibbe babimazeewo temukimanyi. Essente empya n'enkadde zimula omusajja eyagalira mu zettaka lyammwe ery'ewajjajja mwe batutte. Ekitongole kya Buganda Land Board ekyafuuka ekyabafere okubbirako ettaka ly'abantu temukimanyi nti musobola okujja ne mbuuza ebibuuzo. Wano njagala okubira omulango otakungula. Abalangira n'abambejja ndoza mwandisituse nga nabo gisimufungize okujja okutaasa Obwakabaka ng'obudde bukyali. Njala bategeeza buli nsobi yonna ekolebwa Mayiga ye olw'okuba nti si Muganda. Mayiga olw'okuba nti yajjanga omupakasi abalala bonna bwe bajja. Bino tebimukwatako tebimugula ttama. Kisigala nti omulangira oswadde. Kisigala omumbejja nti oswadde. Kitegeeza abakulembeze bonna ku mitendera gyonna amatabi agaliko agafuga mu Buganda nammwe muswadde. Nti kitya temukyasobola kuvaayo kulambika musajja ono mumpembe newankubadde tumanyi nti wamputtu, tukimanyi nti wamafandali, tukimanyi nti wamalala agamukulabiraka ne ku bukookooyi ne mu ntambula ne mu njogera mukanula amaaso ng'agamoozola nga atatunula waalina kutunula. Mwandibadde muva ne mukuba enkandaggo ne mugamba nti nedda ekimala kimala. Tukoye okuswaza Obwakabaka, tukoye okuswaza Ssaabasajja Kabaka, tukoye okuswaza Olyolangira n'okutuuka okuba nti abalangira mwolekedde okuziikibwa mu masaŋŋanzira. Ekyo kyo mukimanye. Nze siri mulangira ne waffe gye banziika. Ndi mukopi ekyo nkyogera. Nandibadde sijjaano okwererejja ng'ataliko gye banziika. Mukimanyi nti waffe we wali tulina ettaka ddene nnyo. Ku nsibuko gye nsibuka ewa musajja mukulu Lumbuye. Ne wenga nzikibwa ettanda ewa Walumbe nawo we wali. Sirwanirira ttaka, sirwanira kiki, nwanirira Buganda bwe mmanyi nti mbumanyi obuvo n'obuddo bwagwo. Ndi musajja Muganda amanyi obulombolombo n'ennono kubanga nasooka kubeera Muganda nga sinnafuuka Munnayuganda. Ate nasooka kubeera muddugavu nga sinnafuuka kukkiriza ddiini yaabwe gye mmanyi gye batumiramu amannya ag'ekimpembe ag'enkimpatiira. Olunaku lwe nabuuka nganza omuntu nti Bibbuliya eyawandiikibwa temuli linnya lya muddugavu nga n'amannya mulimu g'abeeru bokka. Lwe nasembayo okutegeera ne ngamba nedda nina okwezuula wa gye nva na biki bye nnina okukola. Nkiddamu. Olunaku lwe nazuula nti nze kaddugala kamwa koogera. Mu Bibbuliya ewandiikibwa temuli linnya lya kiddugavu. Mu Bibbuliya ewandiikibwa mu Bibbuliya eyawandiikibwa mwalimu mannya g'abacweruppe bokka. Mu Bibbuliya eyawandiikibwa tewali boogera ku ggwanga lyange lya Uganda na Buganda. Mu Bibbuliya eyawandiikibwa tewali boogera ku lukalu lwa Bufirika omuddugavu. Obuvo bwe n'obuddo. We nagamba nedda lindamu sookoddeko emabega nenza ebigere emabega. Naye ng'ate nkimanyi lunye nti omutonzi Namugereka Ddunda eyawanga eggulu mu bbanga okutali mpagi gy'ali nkimanyi bulungi. Naye bano abampembe abakyusa ensi ogiteka mu bye baagala tukkiririzeemu twerabira obuwangwa n'ennono ng'ate Bibbuliya yennyini ekugamba sajja kudibya mpisa na bulombolombo bwansi. Mugende mukanoonyereze. Sajja kudibya bulombolombo bulombolombo na tajja kudibya mpisa bulombolombo bwaki bwansi. Kubanga ye omutonzi bw'amala okutonda ensi eno yagitulekera. Ffe kennyini tugiddukanye. Era y'ensonga lwaki buli muntu osobola okuddukanya amakaago, buli muntu osobola okuzaala abaana bo n'obateeka n'obalambulira mu mpisa gy'oyagala babeeremu. Kubanga kino kintu kiky'okusalawo abaana bange mbalambuludde mu nsonga ki? Mbalambuludde mu nsonga eno, mbalambuludde mu nsonga ki? Awo nno buli muntu waafuna obuvunaanyizibwa bubwe. Kati nganze omuntu nakula ne neeyawulira wa wennyini okubeera y'ensonga lwaki ndi mu nsonga zino ezikwasaganya eggwanga n'Obwakabaka bwange n'Obuganda nabwa gye nsibuka obulombolombo n'ennono y'ensonga lwaki nkola emirimu gino. Abatamanyi Bibbuliya ye Bayibuli mu Luganda mwe gye muyita Bayibo. Ndaba mwekubya lubala ataliwe mu Bibbuliya bye biki? Bibbuliya ye Bayibuli.
Oluganda terugwayo naye kamwa kwogera lwogera ano eriya balwogera ne kwata kutune ngamba kiki ate no Luganda kikula ki. Oluganda terugwayo gobo yagala okumanya Oluganda bayita Oluganda oligino. Oyinza ndo siwo nga weyita gwenda kimuli oba na kimwero nenge ebiga beboogera tojja kwasaamu kubanga bingi nnyo. Mutegedde bulungi? Ebintu bingi nnyo biri mu Luganda lugazi nnyo. Lugazi nnyo. Era kyovula nti bobolambuludde ku bigere n'otambula n'ogenda n'otambula ku nsi ezimbe bayita abantu. Ogenda okuwulira ng'ogenze okkiridde Tanzania eri aboogera olulimi nga lulinga Oluganda. Kirira okkirire Maserengeta ga Afrika, Zambia, Zimbabwe, jangu Botswana, South Africa yingiraawo omusajja ayogera ekigambo n'olya nti ayogedde Luganda nga n'ebintu ebimu bya Luganda lwennyini ne weewuunya ensi bw'etambula. Oyo gwe bayita Omuganda muzzukulu wa Kintu n'Ennambi. Mumpulira bulungi? Muddeyo munoonyereze obuvo bwammwe n'obuddo mujja kwezuula ng'obudde bugenze. Nabagamba buli muntu yenna alina byalina okumanya. Olina kumanya amanya ge bantuuma tinze Lumbuye kitegeeza ki? Kubanga bw'onoogendera okunoonyereza ku Yokaana mwe gwe muyita John ojja kugwawo n'ekigo ng'ogenze mu kuvuuna okutuufa okumanya Yokaana yaani. Okumanya Peetero yaani ojja kumanya Peetero yaani. Naye ate gwe onoomanya nti nze Nansubuga ojja kumanya lwaki baakutuma Nansubuga. Nga njagala obba wa challenge esembayo nga sinnafundikira katambi kano nga mwagala okumanya ekituufu kye kiri kiki. Buli muntu yenna ali kuno oba oli Muganda oba oli Muchapaddolo oba oli Mutoro oba oli muki kye bayita omuddugavu olisigala oli muddugavu. Ate omuddugavu oliko empewo z'abajjajja ne bajjajjaabo zonna z'otamanyi gye baasibuka ezirina okubuulira kiki olina okubeera. Njala kubabuulira ekintu kino nga nfundikira. Nga bwe tugenda mu kkanisa ne tutendereza omutonzi Ddunda Namugereka ne tukoola n'ennyimba. Tutyo nno naffe abaddugavu naddala Abaganda n'abaluwanga obulaba bufuna. Gwoba oyagala kumanya nti weyita mulokole kafulu era ne Bibiliyo gisoma n'ogikuba ebbali. Njagala ogendeko mu famire wammwe ng'eriyo kye tuyita amasanja oba okkuba embuutu. Bakkubira ennyimba 3 zokka ne bwe luba lumu bwe luti. Embuutu zivuge engalabi zivuge. Empewo ezinakugendako tojja zimanya gye ziva. Ate zijja kuyisa oba zijja kwogerera ku mwemba omwagala kumanya ekintu kino. Bakube kye bayita engoma eŋŋanda engalabi zivuge eddakiika 2 oba 3. Ojja kulinyibwako emmandwa z'otamanya oba empewo. Lwojja otegeera nti ekituufu mwalwawo okwezuula. Nkiddamu nga nfundikira. Mwabeekubya lubaale wammwe simanyi ndi Mukatuliki, simanyi ndi Protestant, sibagaana you are free. Kubanga Katonda gyali nkikkiriza mu kyo. Kubanga nange sinze neetonda. Newankubadde Bibiliya yemu eŋŋamba nti otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi era kitaawo n'ennyoko be bakatonda bo abasookerwako ku nsi kubanga be baakutonda. Bibiliya bwete bwegamba. Naye ng'oyagala kumanya kye kyakufuula omuddugavu. Bakube eŋŋoma mu ddakiika 2 ku 3 nga bayimbye oluyimba alu. Gwe yeeyita omulokole. Empewo gye zinava okukukwata tojja kumanyayo ekyo nkiddamu bw'oba okiwakanya gende wammwe. Buli muddugavu yenna aliko empewo oba nsoga oba nchapadoola oba ntoolo oba nnyolo oba nyankole buli muntu yenna aliko empewo. Okujjako nga gwe kubanga mujjukire mu famire oba mu famire yonna gye tuva eriyo gwe tuyita omukongozi. Atamanyi mukongozi ka mukunnyonnyolo lwaleero. Omukongozi yalinganga Reverend mu kkanisa yalinga Reverend mu kkanisa oba father mu kereziya. Kati omukongozi mu famire yammwe yatambulirwako empewo zammwe zonna ez'ekika. Ne bw'ofunye obuzibu gw'olina okugenda okubuuza naloosebwe nti bino bintambulirako ye n'akunnyonnyola ki ekyokkola n'akubira n'ekyokkola n'otambula n'ogenda. Yabanga omusawo wa famire. Oyo kati gw'oyagala kumanya nti muyina empewo gwe buuliza mu mukongozi waffe yani akongojja empewo ze waffe. Mu abasinga obungi muyinza okuba temuli bakongozi naye nga muliko empewo ezaagalo zisamirira. Ate empewo zino kimwagalo zimanyaako. Gw'oba oyagala kumanya nti abantu abasinga obungi abasamirira empewo zaabwe bagagga bazibu nga teziri mu bintu bikyamu. Wetegereza era noonyereza famire abasamiridde empewo zaabwe ne zitereera mujja tegeera kye bayita Obuganda ne kye bayita omuddugavu. Mumpudde bulungi? Koobere ng'oli mu Amerika, koobere ng'oli Japaani, koobere ng'oli ludda wa, osigala oli kaddugala. Kaddugala ina obuvo bwonna obuddo.
Yensonga lwaki kaddugala tebakuzika mu semitale wammwe mu Afrika mulina ebijja bye mugenda ne mulimako. Yensonga lwaki bagandi bogenda okulinya nnyo isoko dende olinye olime ku bijja bye wammwe. Omale n'okugabula togenda fumba tanulu togenda fumba lumbembe okugabula kuzana kubaka nusu ngwe 10 bilioni mutwalo n'ogabula. Bobo vudde bula agenda olime ku bijja bye wammwe ani agenda okugana tewali. Because we have the ancestors tudde bitukwatako. No mu father ni bagenda mutikiro musosodoti. Bamale bamusindike ewabo kumale wicho bamwezi. Agenze kumaliza bintu bye wabwe ekyo mukimanyi nakyo gye kiri. Kubanga obulombolombo neno tebyawukana muntu. Naddala omudduga futo yawukana bulombolombo neno. So ekyo mukimanye gwali wano nga tomanyi nti family yamu muine empewo genda obuuze bannaffe omukongozi waffe yali ludda wa bataliyo nga muwamu balokka bonna 100%. Please ng'olina ebikutawaanya tambulako obuuze abantu abakulu mu society bajja kubuulira era bajja kubula ekyokukola era bw'onoogenda bajja kubuulira emitenda muina okuyita gw'okwetangira kubanga abasinga ba family family zaffe ez'abaganda esinga zaasasika buli omu n'akwatalirye kati gw'ayagala okwetangira ebizibu osobola okwetambulirako ne mu kwetambulirako ennaku zino abasaabaffe bangi ky'olina okukola kwetambulirako onoonye bakubuulire bajja kubuulira nti mwalina empewo n'empewo zaggyibwawo bazaazakola kizaasasika kati g'oba olina obuzibu osobola okwetangira ng'obudde bukyali nga tokoze bintu bingi naawe ne weedifendinga oba ne weetekako ekisenge noona ebibamba byotajja kusobola kubanga empewo mpanvu empewo si nnyangu ate tebazisamira omu mundi bazisamiranga famire kubanga ebeera y'amatabi gaazo nkiddamu empewo zino gwe ng'omu tosobola zisamira omu osobola zeetangira ng'otuukiriza obulombolombo n'ennono bo bwe zaagala okuvaako oba okkuta otambule. Empewo zisamirwa famire atali omu abatali babiri abatali basatu kubanga buli muntu alina akakwate ku mpewo ezo. Zisobola okulonda nti ono aliko muzimu bwe guti, ono aliko omusamba bwe guti, ono aliko ejjembe bwe liti. Nga buli muntu alina ekintu ky'alina okukola empewo zituule wamu zibenga zikola ki? Zikola emirimu gyazo. Mu maka g'abasajja abaganda n'abaddugavu nga saawuddeemu tetwabeeranga na bakuumi ba sikaali bamiggo bamundu tebaabeerangayo. Abaganda twekuumanga ffekka. Ng'omuntu bw'azze okubba ewuwo alabawo nnyanja n'asala n'agenda. Ebyo babaga Museveni Museveni yali afuuka kapa yali afuukanga wa Obuganda bwali bumaze omuwa empewo zaabwo emisambwa n'amayembe okumutambuza kwe yayitanga ku red block ne bagamba yafuuse pusi n'abula nedda gyali misambwa gya Buganda n'amaanyi ga Buganda ge baamuwa okumubuzanga. Do you copy? Kati ddeeyo weekubye emizimu gitali gyewammwe nga muwoza mbu simanyi obuwanga tebuli obuwanga gye buli. Ekindeekaanye wano sireekaana mbu oba nina omusala gwenfuna mu Mmengo be mu Buganda nedda. Ekindeekanya kubategeeza nti Obuganda n'obulombolombo neno n'Obuganda gye buli lwakuba twafuna abatamanya ngamba abaagala obbusaanyaawo. Nkiddamu enju z'Abaganda ez'Abanyankole ez'Abatole ez'Abasoga tezaabeeranga na bakuumi ba mmundu oba be tuyita ba gatekeepers no. Buli muntu eyali yasamirira empewo ze nga Muganda teyakuumwanga ewuwe tebabbangayo tebaatemulangawo muntu kubanga bajjajjabe baali bamukuuma okuva ku Mane paka ku Lwakubiri. Njala kubuuzayo ekibuuzo kimu. Gwabagamba nti oli compost mines ndi mulokole. Gwe lwaki bw'otambula ng'ekizibu kigenda okukugwako? Enviiri zikuva ku muntu naye ng'ozirina n'oziba nga zigenze. Kiba kitegeeza yo sigino. Bw'obanga ogamba nti oli kompe lwaki oloota n'oganjala kunzivuunula kirooto kubanga oyagala kumanya makulu. Ebirooto bino birimu amakulu mangi naye ababivuunula tebakyalabika. Kubanga kuba kwolesebwa vision. Ebeera vision kituyita vision kasitoloota wabeerawo ekyo kyogenda okulota nga kitegeereka kigenda kutuuka obwekiti. So vision eyo bw'ogibuli omuntu asobola okuinterpretinga vision eyo w'ofunira amakulu agali mu bunono n'obuwangwa okutegeera kye tulina. Okitegeera? Naye ate era bw'obanga ofunye ebizibu ebitenkanika ng'owulira oyagala kutowolokokako ng'oli bw'omu mu nsi muno oba muli babiri temusobola kugoberera nsonga zino zitambuza. Era musobola okugenda mu masinzizo ne musaba Katonda era asobola obbakwatirako ne mbanga mutambula mu nkola entuufu weeri kubanga ne Katonda gyali kubanga bagamba lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Mumpulira bulungi? So njala kufundikira olutambi luno. Nga mbebaza mwenna abangoberera n'abaagala Obuganda n'abaagala buli nsonga yonna. Mukama bankumira takumira mpeera. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo bajjajja bakkingirize. Empewo za Buganda emizimu emisambwa n'abalongo n'abalangira n'abambejja mbasaba kintu kimu ndooza ky'ekiseera mwandikuŋŋaanye ne mwogera ku nsonga zino ne ziggwa. Okusola kuyitiridde. Obuganda buggwawo. Embiri zisaanyiddwawo.
entobazi ziweddewo ensozi ziweddewo ebibira bisanyiziddwawo ensonga zonna eza Buganda mu nsozi mu bibira byonna bisanyiziddwawo tekijja kukola makulu nga muli mu nsi z'abamagulu meeru ng'ate nabo balina ensonga zaabwe zibakola nga tezimanyi weebuuze olunaku lwabayita lwa Halloween lwani gwe sooka weebuuza gwali mu Bulaaya weebuuze Halloween day lwaki weeruli oba luyita Halloween day lwaki weeruli ask yourself why abazungu bakuza Halloween day lwaki balukuza kubanga bamanyi weebuuze lwaki Ababrazil mu Brazil balina festivals eziri traditional kubanga bakimanyi weekiri genda South Africa bakyakuza ensi nnaku zaabwe ez'obuwangwa ndende kubanga weekiri genda mu nsi endala weebuuze lwaki bakola ebintu bino kubanga weebiri mumpulira weebuuze lwaki omuzungu akuza olunaku lwa Halloween lwe bambala obukookolo ne bateekako ebintu bitategereke bitiisatiisa kubanga balina emikolo bagimanyi bulungi nnyo teyinza talina buwangwa nanono okuggyako mwe beefudde nze weebuuza gwe Nakibuuka lwaki bakutuuma Nakibuuka nga tonneeteekako lya Irene Sokole kuba tolimanyi lwaki bampita Nakibuuka Nchiddamu empewo siye ne bafuwa ekiro mu winter oba obunnyogovu mbeeramu ku nnyimbe oba nga mugenda okulya amazina mu disco nedda tebakibukulya ssente siye empewo yammwe eno coordinates nedda njagadde obbategeeza mukaba 15 mpeera mweraba